bayisiraamu oba oli mugagga gwe BMK bakuziika mu kisandali balita sandali. Kakati olwo olunaku father yagaana okusabira Hamad Kasudi naye nga yategeeza kwaba amuyita kiro amawulire gamala okutambula kati waliwo musomesa w'ekyalo bamuyita Kiwanuka so yakula ne Basudde agezaako tambuza ensonga agende wa Ssaabakristo amuga tekigenda kusoboka era togeza n'owandiikira faaza ebbaluwa nti ajja asabire Basudde kuba naawe omanyi enkola zaffe mu Katuliki Basudde talina gye yatuukirizaako oba ebiseera ebyo anti nga bw'okuba endongo bakuyita mu ddongo tekyali awo ne Kasozi baamusabira kuba yalina obufumbo obutukuvu gamba Basudde talina bufumbo obutukuvu kkirizibwa mu mateeka g'ekereziya era Basudde oyo Kiwanuka yalaba tabisobole kuba ekiro bamuyita kulumba ekiro gyosabira bayimbi bali wali bakuba ndongo naye nga ali walina obbawo ekitambiro kya misa nayetegula nadduka naye era abatuuze baagera ne bayonoona ennyumba ye gyosabira ebbaasu waffe nabo tobanyumiza ebyo baagala basabira sita akati nadduka kati enkeera okutuuka osaba father teyalabikako yajja naye yagamba nze nzize kuziika mutuuze nzize kuziika muntu w'ekereziya nzize kuziika muyimbi wange sijidde mu kapasite ya father kakati munange nga Sebatta munywanyi wange Lord Fred Sebatta era waliwo ekibuuzo kinagadde okukubuuza kuba watugambye wali kafe gundi Basudde mu kufa yagamba omusajja onankoze ow'emmotoka bannayuganda ne tulowooza nti ani Sebatta amawulire ensi emulaba etya nga engeri gyali gentleman jatatijjatijja nnyo tewali yali asinga Sebatta kwagala Basudde yali mukwano gwenyo naye Sebatta yali tatijja obudde bwabusinga bumalira mirimu gye nakuyiiya kyazzaako oshage ensi teyamulagaako okumbeera mbi nti Basudde afudde omwagalwa waffe kiteeberezebwa gwamuse teyamulamu abagezi baategeera ne propaganda yaliwo okuva dda ng'abantu bakonjera ate good enough yalina music omulungi Sebatta ng'asobola okweyogera Sebatta ennaku zino oba osomukyala naye w'ebiseera bino yali takyayika akati Sebatta ng'akwatagana ne father w'eggaba kuba father w'eggaba yali akimanyi bulungi nti Basudde yateranga ak'olumu n'afissaayo obudde n'agenda n'asabako ate n'abaana be ye yababatiza akati obw'okuba eggaba waliyo n'abatuuze abaali bazze father n'akwatagana ne Hamani Basudde ne Lord Fred Sebatta n'amubuulira ekyokukola ye teyasaba kuba naye amateeka gaali tegamukkiriza era Lord Fred Sebatta si bukulu n'ayambala obwa father soko tuzeeye mabega Fred Sebatta baali bakolagana ne Basudde baali bamukola naye ng'ensi erina ekifaananyi kyeraba nti tebakolagana obuvumu abujjawa okwambala ekitiibwa ekyasabire mukwano gwe ate ensinga ekiraga Bobi Wine yatugamba president nti buli lw'oyimirira ku mazima oyimirira bw'omu ate n'ekirala omuntu omusirise ennyo eva ku kyalo atera okubeera omulogo omuntu ateemanyiriza nnyo so Sebatta yali talina mukwano gwa butijjatijja naye nga yalina omukwano gw'omunda ndowooza y'ensonga yamuleeta n'obeera n'akazindaala akake nga tekakoonwako kye bayita okubeera star abamu ne baliyita eddogo Michael Jackson yalina akazindaalo Akon alina akazindaalo olwakopie first of all olina abalabe basobola okukuteerako obutwa abantu balina ebirwadde abantu bakolola balina obufuba wakava okuyimbira kazindaalo nange Sebatta nsijenkayimbye kati Sebatta olw'okuba yali professional mu mirimu gye yatambulanga n'akazindaalo olwaleero osanga omuyimbi nga Jose Chameleon n'akwata akazindaalo n'akakuba DJ n'akamukuba because tekakola buki naye ng'omuyimbi ku level ya Chameleon nga lwaki tolina microphone ndowooza mu bayimbi abakirina Sindi aleka alina microphone Sebatta ayambadde gawuni asabire omunywanyi sabiddwa Hamani Basudde nakkirira yamala ennaku mmeka ku nsi 11 n'asiibawo 12 n'asiibawo 13 nakkirira sawa nga mmeka 8 kuba yali aluddewo sijagga yali saalo yali aluddewo mufu wa accident talina wunya nnyo ate bayire endowooza eddagala eryali likuwa abafu teryali lyae so nakkirira entaana mukwaziiranna okuva mu bakyala bo manyi yagamba nti ye bw'aliba afudde
bannamwandu balijjula entaana era baagijjula mu bungi ne beyaganzizaako eyo bajja ne bakaaba waliwo ne yajjako abaludigido wange simanyi kiki yali ategeeza omukyalo oyo oba akyaliyo ye yajjako abaludigido wange anyway tewali nnyo yamuteekako attention by then gyalimiranga nakwazirana nga buli omu akaaba bubwe kuba buli omu basudde amani amuluma bubwe bantu ki tugeze ebiseera ebyo abaaliwo ab'omuzinzi mu kuziika amanyi basudde muteeka abayimbi boyinza otujjukizaako mwalimu bannabyabufuzi bakwano babasudde bannamagye bakwano babasudde ne owekitiibwa omwami ono yaliko meya weeye mukono era yaliko mp wa muyanja baali basaale nnyo naye ate ensi amaaso yasinga kwolekeza nnyo Kafeero kuba akafaananyi nga batandise n'omusikisa nti kati mu ndongo yagenda omuddira mu bigere kakati ekyo kyajjawo bwe kiti nti Paulo Kafeero olw'okuba yali munywanyi w'abasudde olw'okuba yali mukwano gw'abasudde olw'okuba yali mwagalo w'abasudde ne Kafusozi yandooza abasudde yalinako ekifo Masaka ebima ku byasembayo Kafeero yali kyabagamba abantu b'e Masaka ne bwe ndibanga nvuddewo omukwano gwe mumpadde njagala mukuwenga Kafeero basudde aleka amaze osetingira Kafeero kakati Paulo yagenda mu studio n'akola oluyimba edduuma ly'embaga abaali b'ejuti nsigaddewo nzeka kakati buli muntu yatunuulira Paulo nga mulekwa mu ndowooza buli omu n'amukwatirwa ennaku tebayita sympathy kakati n'agrabinga that public sympathy abaali abawagizi b'abasolo abaali abawagizi b'akasozi kati bali kuyejjukira naye abadde n'abawagizi kati endongo netandika okukaaba tekiri kye nakunyumisaako olulala awo ne Sebatta wayiisa afuna ekitiibwa kya Lodi kubanga omwana kati tudde alina audience mmeka alina n'ekya Golden Boy Badamani basudde nga amaze okufa mukyala we yafulumya akayimba tulabye n'obulamu ensi yavaawa luya asudde munnanga obeeye okikola otya zansanga n'olumusula ana akayimba akaba kayita okufa kw'abasudde badawe banyumiriza reaction ya Kafeero ate ne sibanyumiza ya mukyala we abawuli enyiga amusanga aliye mukyala we ate yali mu nnyumba bandu ja basudde afudde kati ye yazuukuka kiwalazima ali mu peti yakati mu luyimba olwo yattotola emboozi eyo yonna gutya bwe kyatambula gutya kyali kitya bannange anawunzika nga ayogedde ku father w'ekitundu n'agamba obuyinza oyo omusajja oyo simanya biki senga Mukama okumutonda yatondamu omugga ne gujuna ab'ennyonta bamwambalya kati wabaawo n'ekiwanyuzibwa nti omuzimu gwa Hamani basudde gwayimba omuzimu gwa Hamani basudde gwakola ki nga guyimbira kwani waliwo omuvubuka amuyita Ssente samunnange nze nkulimba eki najja nagira oluyimba oluyita omuzimu gw'abasudde kakati okuzzayo ku kiri kyemugamba nti ecupa yagwa mu bigere kyogirako ennaku era bafudde wannanga n'okugwesiibwa gunna ecupa eyagwa mu bigere biziyiza kwe kyava agamba kyeyafiira ensi buli omu kyamanyi ayogere kyemwayagaza embaziriri kibuyaga yasuula dda kakati waliwo naye yekolera bw'otuma mu luyimba olwo lulina engeri gye lukusengeka ne lukusembeza olowooza nti basudde okufa kwe eri eyasanyuka era eri eyayagala anti abantu bano abakolanga zi statement ezo ez'ekitiibwa bebaleetera basudde yafa akisidenti etaliko atumye owaayi ennaku zino bintu bingi ebitulumbagana bulamu n'olwala entunuka oluusi nga ddogo nofa accidenti oluusi nga buleeki bazikuddemu akyegeera mu kuziika obwana basomba ojjukira abaana basomba abaana nga bameka nzijukira 18 bokka 6 nze benzijukira oba balamu abakuba enkokola nze tetumumanyi zaabo benzijukira naye nga tuze mu reality bwojjukira abaleeta Hamani basudde yali muntu w'abakazi
ne munnange be babaleetebwa ate nze muzaalire byalo batazaala olowooza buli wooteeka osimbawo ekitooke ng'ogyeko emmotoka kuba tubeera mu kufa mu budde bw'okuziika abantu obwongo babujja ku mufu batandika okuza ku byobugagga basudde bya bugagga ki bye yalina obudde obwo byatandika okuba ebiseera ebyo bwe wabanga n'ennyumba emmotoka nga buli kimu kiwedde basudde yalina ennyumba eggaba n'agimenya agenda zimba kalinera n'amabuloka gakyaliwo yabbasindika mugendewo okewa mukyala ge yali ayiyo zimba ayagala zimba kalina grade erinnya yali amaze okuzimba ennyumba ey'omulembe nakati bw'ogitunako ku mulembe guno ekyali nnungi nnyo naye ng'ebuuziza kati emyaka almost 20 ng'alina emmotoka ze by then abantu tebalowoozanga nnyo ku ebyo investment mizigo as long as you have a car you have a house n'abakyala nga you were rich that was a manifesto ebyo byemmanyiko bye yalina abasajja b'edda baakolanga eddaame n'abeerawo ng'atambula n'eddaame lye mu nsawo basudde yaleka ku ddaame oba yali mudigize ng'ebitomu eddaame lye lyali mu nnyimba ze abuli munnayuganda alimanyi luyimba kyo lwalimu saaba n'abalinziiko obutakeerebwa kyekisooka kubanga nange kwafudde bwe nti bwe nkola genda obuliza oluyimba abakungubazi katontumye ngende mu kadongo kamuntunde taata omanyi mulaakinga okumanya bavubuka bange mulaakinga okumanya ne mubiyita ebyabafana naye nga mubyetaaga kakati senga obadde wawuliriza oluyimba abakungubazi ate tewalimbuuzisa kibuuzo ekyo wali badde omanyi anti olaba abayimbi bedda balina obuzibu kyekibula bafana yakugamba ogundi abamawulana batugamba yayimbanga ku siriimu n'ovaawo ng'olowooza oba ayimbye ku ki obeera otuuka ewaka ng'omala fumiti zotegera nti abadde ayimba ku siriimu oba engeri gye baasabikanga ennyimba zaabwe tetwamanya tetwafuna budde tegeera nti oba abadde abika baali bategeerwategeera naye ate si banenya si nti temutegeera okuva lweki nti temwali ba mu generationi yaabwe ate nga bavubuka bange okumanya mukuyita bbali temwetaaga nnyo bintu byakusoma bwowuliriza oluyimba nga lukutwala eddakiika 10 ogamba ono mba naakazannyawo na ready and wisdom maker ngenze ku bread and butter so ng'oluusi muba mwetaaga okusoma amasanyu geetaagisa naye n'omusomo gwetaagisa kubanga basudde ennyimba ze zaabanga ssomero basudde aziikiddwa oyagala otukubireko akafaananyi amaze okubulirayo mu ttaka ki ekyaliwo ku katundu awo abantu b'ekyalo azinna abantu abaliyo bwe yali tannaziikibwa abatuuze b'oku kyalo bamma ebitiiyo n'enkumbi omanyi yali yabakyawa teweerabira nti nzizize mabega bazudde atandika okuyimba kati yaganja nnyo ku kyalo n'afuna obwasita ku kyalo bw'afuna obwasita ku kyalo abawala nga bamwagala nnyo nga yayimba ku mikolo gy'ekyalo bamuwa akasente basudde yanywa ku mwenge ogw'obwerere yalya ku mmere y'abagole abawala gwe bettanira kati abantu batandika okuzimba omutima era yagaliza ya munne kuzaala ki awo olugero we lutuukira nti nabbi taba muzira gye bamuzaala yali muzibu naye bamupangira nti yali muyeekera kubanga by then twalina olutalo lw'ekiyeekera mu uganda lwali tannakyemalira mu buyinza olwaleeta Museveni okyogedde bulungi azironga zitomise president olwaleeta Museveni kakati munnange nga bamupangira nti alina emmundu era akolagana n'abayeekera ba NRNFDM kati bamuzinda ne bamunona ne bayaza ewaka ne bakola kino batte basangayo muntu oba ennyimba zeyayimbanga ezikuddeyala ezo ne bamutwala yali tannafuuka wabaki muvubuka ku kyalo akati ne bamutwala mu barakisi Masaka bamusiba enkoba ne bajja enkeera ne bayaza waliwo akayumba kak'essubi ke yali azimbye ewaka ne bakayaza ne bakategululako essubi bagenze mu nnyumba ya taata bayaziza bagenze mu toyi zaabwe ez'enkoma bazigize nga motofu tebalabayoki mundu aa ne bamuzane bamusiba enkoba zino akati taata we ejjukira yali mulwanyi mu Ssematalo yalinemu ka connection nakozesa ka connection eko ne bayimbula mutane naye bagera omumutanga omukono guno gukusinga obunene guzimba ejjukira enkoba ezo gusa gwali tegutanga era mu kumuddusa mu ddwaliro ekitovu nga bagamba kasulewo takeesi suggestion abasawo gye bawa ya kumutema mikono jjukira musunyu wa jjita taata yagamba tekigenda kusoboka mu mpa omwana wange
wali wakane banyigisa kamunye kati olwabo okuwonaawonamu ata kwe kumugamba dde e Kampala era mu teepu ye yasooka gye bayita mukyala muge wakaliko oluyimba lwe bayita Linda Ziwero yagambira nti sobyanga ku bugenyi naye obuzaali abannamaasaka mbalangiriyo mwakola nsobi lyali ddirusi nga nafa yalabi akaalo k'ebubundu kantama siyimbira wamu mbunye obuganda bwe mwali munzitidde sandimanyise kuganja sobi kale ndikola nti okusonyiwa mmwe enva ndigiddamu ne mulumwa yakyavaawo yali yabakyawa abamu era nga bw'agendayo tabeefasa akati nabo mu bujega bwabwe bwe yafa mbu ne bamma enkumbi kati basudde asolelemera ku ngulu era yabagamba lunyi nti bwenfa gwawulira nti tonjagala keera ogenda olima embulweka ndiwaka amaka yali akimanyi nti bamwagala ate omuntu wakwagaliza okufa tebaleeta nkumbi naye basudde nga asolelemera ku ngulu ku bayimbi b'omulembe guno ani gwojjukire yaliiko kati nnaku zino bafuuse ekizibu yaliyoko mu kuziika gw'abasudde olukagga sebatta automatically yalina okubaayo kusuubidde osookera kumanya nga Bebe Cool Chameleone Bobi Wine baali baana bataabo teri yali abamanyi baali ba upcoming n'abalala baziika basenkubuge siyaasa so bangi sisobola kubamenya ne mbamalayo ekitiyo kivaawa n'enkumbi ab'ekyalo bagambye bula wabaaki shia kakati kati olwaleero sokugamba nti Bobi Wine ab'eggomba baganye okuleeta enkumbi asiika mudduka ku dduuka awo ne mukireeta whatever it is ne bwe kyali badde kya ssente mmeka era okuziika kw'amanyi kwawementa obukadde bwa siringi 10 by then obudde obwo entaana yali ekuleeta ebiseera imalawo obukadde oba obalizeko n'abantu gattako bino byonna kulya kutambuza mufu byonna kwawementa obukadde 10 buva mu baani era ndowooza mu bannayuganda bawagizire era ndowooza record eyo basudde yafuuka munnayuganda akyasinza okuziikibwa abantu abangi record eyo emenyebwawo juzi mu 2007 banyuma lwa myaka 10 nga Pawulo ow'Ekyaggwe amaze okufaya owo nange naliwo ssebo era mbitegeera nalondi lubawa abulira mu ttaka ekitiyo kirabise bazzaako ki bamaze omuteekayo omuzira kabula dda yakola ssente nnyingi baatalaga ebivulu bingi wagude nafu waliwo n'abaana abafulumya ennyimba awo okwali Seggane okwali Moses Balongo kati naye yafa waliko omuvubuka Semanda ayimba oluyimba kabula dda tuguddemu okunyolwa basudde wavudde tusigadde nani kati ennaku ezikonkono munaku zibaira z'amaanyi ng'empologoma ensajja mulya bwe mmanyi okuyimba kati Moses Balongo n'ayimba oluyimba baluyita asudde tuli awo anyway tunakola tutya yefe wa mukama tereteretete naye Immaculate Nabiro teyaliwo yali London babayo we yafiira omanyi basudde kesa abanyumiza juzi bw'akyangalana ne Kasozi olw'okuba Nabiro kaali kamere ka Kasozi basudde oyo yali awala nanga anyiise n'ayagala okwawulira ddala Kasozi ne Nabiro n'akwata Nabiro n'amusindika e London akuba ekyeyo era agenda okufa nga Nabiro yali London teyamuzika Nabiro nsobe yakomawo 98 eyagenda 95 abantu ennaku zino ebafa olese abaana olese bannamwandu abantu wabaawo okweyama nti nze ono namukolera ki teri bwojjukira abeeyama tugeze abaana tugenda kubaweerera gundi oyo Muyanja Ssenyonga yaweerera ka Victoria basudde kawala kabasudde endowooza kaggalanda we baseerabidde naye Muyanja ngalabika ng'omuvubuka nkutidde era ne mbudde obwo nsobe yali mmeya then Pawulo yafuuka taata w'abaana ba Kafeero Pawulo yafuuka taata abaana babasudde yafuuka taata waabwe sooka onvulyemu embeera famire esigala etya kwekuŋŋaanya abaana taata wabadde omunzira sita w'eggwanga ateekeddwayo olujja lusigala tebisigala kye kimu emaali etandika obbulankana okuli ebyuma okuli emmotoka okuli buli kimu bitandika obbulankana mpolampola ennaku zino bannamwandu batandika okulwanya ebyobugagga sirowo Aisha Nakitto bamutegeerera nnyo bingi ebyabasudde bye bamutwalako
naye nga ssente baazikola mu kusooka awo baakola ssente nyingi kubanga baali bakyalina ne public sympathy basudde afudde kati mukuzayo kuzira ennyimba bano ze bayimba kati zayimbibwa nnyo era Pride Theatre eyo bategekawo ekivulabo bakayimbira oba Pride Production bale nga banoonya yasinze okuyimba oluyimba olukungubagira basudde omulungi kyakola kiti kubanga endaga nsubira zaali bbiri n'endaga zaatuuka nga ziri bbiri olani akikuba asinze olukuba oba yali seggano oyo ate ali seggane eyasinga okulombojja naye abayimbi bedda banyumya basudde omwana womukulu sabe yafiire yalina omwana omukulu yalina emyaka emikulu batandika olowooza ku musika basudde yakeero zaala